nnyo mwebalire ddala bantu bange kubeera nga mutwagala. Zizino obudde bwa kiro nde mbagamba nti omwezi ogujja ngenda kuddamu mu masomo gaffe tutabe nga tutambula bulungi. Oba sabbiiti etandika nejja ntandike kubanga mbaddeyo ebintawaanya. Bwe nakoma luli ebibuuzo, ono yali jjajja Ibula Enateete agamba aloota yeetisse ekidomolera. Olina ensuwa ya Lubaale mw'oteeka amazzi ng'ova ku luzzi. Oluusi ndoota emmese bbiri enfu nzindi ku mukono ogwa kkono, ennamu enkalu nga nfu naye ng'endala nkalu ng'eri ku ddyo. Ekyo kitegeeza ki? Ng'eri ku kkono ng'evaamu envunyu, endala nga nkalu. Wano jjajjaawo akugamba nti olina ensawo z'ensomba byuma bbiri eza Lubaalewo. Olina ey'ekitambo y'enkalu, embisi ejja kuba yassa musajja omukulu Walumbe Ettanda. Ago ge makulu agasooka. Ensawo y'ensomba byuma ey'emmese, ey'ekitambo enkalu, embisi eyo eba ya musajja mukulu Bulamu Walumbe Ettanda najja kulera. Ate ekyokubiri, Lubaale wammwe ono alimu ku biteega eby'Abalundi. Osaana ofuneyo ku musajja omulundi oba omukyalo omulundi amanyi okukwata ebiteega. Omulundi nga mulundi akole omukolo ogwo, bakwate ebiteega ku mbuzi n'enkoko. Tebabisala, bo balina emikolo gyabwe bwe babikola. Ebiteega ebyo ne babisika ne biva mu Lubaalewo ne ku gundiyo mu mpewo zo. Mulindwa Godfrey Omunyoro agamba nti aloota ali ku ssomero anaaba eddagala, baakulogera ku ssomero. Olina eddagala liwabuuka ng'oli ku ssomero ne bakuloga. Ekyo kyo kiryo ddogo. Era ndoota mbuukira mu bbanga, ekyo kibuuka omumbaali. Mu kibuga ng'enkuba mbuukira mu bbanga, enkuba etonnya mukasa. Nga bwe nzika ku nnyumba enkadde ey'omukazi omukadde nga mulimu abantu abaami n'abasajja ne tukuma ku byoto. Ly'essabo lye bakwetaaza bwe lirina okubeera. Muzimu mukazi gwe gugenda okubeera gwe gukubanja. Gwe Mulindwa Godfrey Omunyoro. Ono yali ani? Mugarra kazo oba kiri mu Mbalala. Tuli bantu, ndoota tulina abantu enkumu batuzaayo e Rwanda nga ntudde mu kizimbe eky'endabirwamu. Endabirwamu n'eyatika ne batulagira okugisasula nga bannange nga babakolera ku lupapula, babakolera ku mpapula zaabwe ezidde e Rwanda. Nze ng'abasirikale bandwisa okutuukayo nga tebannamaliriza. Mugalo bagamba Lubaale gw'olina w'e Rwanda olina kufuna musajja Munyarwanda, osamire Lubaale wa Bannarwanda. Ye passport okola ku mpapula zino. Funa musawo nga Munnarwanda akole ku Lubaale wammwe ow'Abannarwanda. Mugarra ekazo oba kazo ow'Embalala oba kazo wano Lubaale wa Bannarwanda, tomukola Kiganda. Yasini Kalagi ndoota bandaga okusolya bandaga akasolya k'essabo lya jjajjange ng'abalimu nga bwe baŋŋamba ti jjajjange bw'abuzaayo ennaku 2 azimbe embuga ye. Bakulaga kuzimba ssabo, ebula ebbanga ttono ozimbe. Bana akatabo kammwe entendeka ya Lubaale gye kali ku ofisi enku Nakayiza n'ewange. Entendeka ya Lubaale akaagala atakafunanga. Sengendo enkawempe ndoota effumu wansi nga kitala kya bifumu 3 nga bwenyimiridde mu mulyango.
eryo baagala effumu ery'omusajja erya Nambaga balyagala, ate era baagala n'effumu ery'omusajja omukulu Semwezi nalyo balyagala ogaweese. Era ndoota ndoota ndi mu nju nga bwensima ekinnya ekyetooloovu ekibikkeko enkokoto. Mu nnyumba omwo mulimu eddagala mw'osula, baaziikamu eddagala ebbi eryagala oziikululeko, baalisubbirako n'enkokoto. Era ndoota abooluganda babiri nga bagenda e Buwarabu nga tukwata obumyu. Olina omusambwa bwe bumyu, ate kuliko n'amajiini. Amajiini gano enyeneso okumala okugenda wa Sheikh Luyima amale okwetegereza amajiini gammwe oba masindiikirize. Stephen Emaganjo, ndoota ndi ne muganda wange ow'amagye ga UPDF nga tuli e Bukojja, nga jjajja mukyala muganda wange n'avuga akagaali ke teyakazza. Omusirikale teyazza kagaali ka jjajja. Nembuulira jjajja mukyala ng'oli bw'agitunze n'atakomawo. Yagitunze dda. Jjajja n'amugamba nti ye ayagala eggaali ye enkadde. Ngamba jjajja bwe tuli naye ekintu kiwanvu nnyo naye ate oluganda lufu. Wano kindabikira jjajja ayagala olina omuzimu gw'e Bukojja, jjajja mukyala gwagala ogula eggaali yakoze empewo z'olina era owange ejjembe lya jjajja. Naye ejjembe lino baalibba. Kwe kulaba ng'ono omusirikale atwala ejjembe lino eggaali n'agibba n'agitunda. N'ejjembe lya jjajja mwalireka ku ki ow'omusawo oba mwalitunda. Muleme boda e Kabuusu. Ndoota pikipiki yange endiwalako kasitoma nga bw'ajja nga sigisobola, mulagira okutuula ku mugongo nga bwe njavula ng'omuntu ng'omusota. Nampa siringi 2,000 n'anyongera 1,000 olw'okutuuyana nga bw'aŋŋamba nti nga bwe bantunuulira. Kirabika baakulogera mu musambwa gwani gwa Ttimba Magobwe mwe baakulogera, naye yalogeza siringi 2,000 era olina okugenda ew'omusawo abavumuzi bakuvumule naye nga bakuwambululangako n'ekiyubulu kya Ttimba. Kwe kulaba nga omuntu ono omwetikka otambulanga omusota. Juma Kisiki Ndawula. Juma Ndawula Kisiki agamba wuliriza ekibuuzo byange ku ssimu munnange. Nze munnange mukulu Juma Kisiki era nkibagamba obudde bwa WhatsApp sibulina. Gw'oyagala nziremu ebibuuzo byo, weereza ku ordinary messages nga zino gwe zaba notolowanga nziddamu. Nze obudde olaba kati na bibuuzo obikopola bimbe nina ebyange ebimalawo, nange nina ebizibu ebyange. Obudde obwa WhatsApp nze ngule data nteeke ku WhatsApp yange nkuwulirize ssebo oba nnyabo, ekyo sijja kikola. Ojja kubiweerezako bibeereko, sijja biddamu. Siina budde bwa WhatsApp, sibulina. Bw'oba ng'onjagala weereza ordinary messages zino nja giddamu, oba nkubira mu budde bwange kuva ku ssaawa 9 ogw'olweggulo paka ssaawa 12. Bwe mba sinze gikutte mukyala wange oba mwannyinaze aba asobola okudda. Naye bw'oga ndi mpuliriza ebibuuzo ku WhatsApp bambi tizepite olabye. Era bangi nnyo si ggwe wekka. Era muwala wange amanyo nga taata bibuuzo biri kuno, nze ntuule ku ssimu mpulirize. Ono agamba kino gone nteekako data wange, nze nkuddemu ggwe nzireko data wange. Sente abaana bange bakyasoma, sente z'oggula data nziwaamu fees okuggyako bw'oba oyagala
weereza ssente enkalu ku ssimu, sitongulira data oziteeke onkubire nti ngenda oteekako ssente bwe ziti kuoba ogula data. Awo nja kuddamu, nja kuba nkukwatiddwa ekisa n'ekitali ekyo Juma Kisiki munnange olabye. Kato ekajjansi ndoota nnyo ekibanja ekyali ekya kitange nga ngoba enkima nga bwe nnambula emiti, emmwanyi, ebiswa nga mbisima, nga mukyala wange ambuuza obulwadde bumuzzeemu, nga bwambuuza mukyala wange bumuzzeemu, ekibanja ekyo kibaagala oba mwakitunda genda okinunule, era emiti gya kitaawo ogizzeemu, era bwe mutanunula gino mukyala we ajja kubeera ajja kutandika okulwala. Ekibanja kya jjajja oba ne mwetunza ebibanja, ekibanja kiyinza okufugira nga buli wogwawo olota kibanja ekyo. Tomanyi musajja kiki yateeka mu kibanja kye, miti gye, tomanyi bya bugagga bye, yateekamu kinene zimbo we, yateekamu kinene ettaka. Kiringa kusala miti, musaze emiti gy'abantu naye nga temumanyi kiki kiri mu miti, kyama kiri mu miti ekyo. Bannange mugenderere, omufu taba munne, eyafudde eggulo aluluma. Era nga bwe nze mbagamba okumenya amanyumba ez'enkadde, temumanyi bibaateeka mu musingi. Gwoba oyagala kuzimba yo ey'omulembe, genda ogizimba ebbali, ennyumba y'omusajja mugireke ewe ey'omukazi. Byateeka mu musingi tobimanyi. Ennyumba eyinza obafuukira ekyambika ne mutandika okukunkumuka ne baniko buggwama nti mwagula amayembe naye nga togulanga mayembe naye nga ennyumba yebamalawo. Awo munnange naawe era bwe bakugamba era ye kisiki. Era ndoota okato ekajana, era ndoota ntambulira mu mazzi. Mazzi gafaana gatya? Nensanga ggoonya, omwami n'agitemako amagulu g'omu maaso, ne tweyongerayo gyekoma ng'eriyo ekiswa ekiriko kapa enzirugavu, naye tugamba tuyingiremu, ne tuyingira. Mulina omwana ow'engo eyazaalibwa tebaamusiba, baabafugika mu kiswa, naye abalongo bano balimu obwakitinda yeggoonya. Bwe baba basiba basibisanga enkoko eza kitinda, jjajjaawo kyakugamba oba gwe wazaalibwa nga wazaalibwa mu bwakitinda naye ate ng'oli mulongo mayanja. Calvin ekira ndoota nina baneemuloota, ndoota nina abakyala babiri nga buli lwe ŋŋenda okwegatta nabo ng'obusajja bwewetamu. Jjajja owookubiri nga tomwambazza omukyala, obusajja ajja butta. N'ekitambo ekikazi Nabinene kyagala nakyo okikuli, kijja kukulemesa ensonga ezo. Ge makulu agalyo. Bino ebintu byangu nnyo okutegeera. Biteeke mu bulamu obwa bulijjo, awo ojja kutegeera ogambe ti tiddala kivumbi byatugamba gyebiri. Ono Edson Moses Egayaza, buli mwezi ebisulo binsulo omubiri gwonna. Samira emmando ya Walumbe yekubye ebisulo. Samira emmando ya Musoke esalirwe embuzi ya Luyina enkazi. Walumbe asalirwe embuzi enzirugavu ennume. Kye bakolaga ezikuba ebisulo. Gema ku ssulo empewo ezikubye ebisulo Musoke ne Walumbe, era n'okunnyogoka n'okufuka ku buliri. Musoke yafusa ku buliri, bw'aba omukazi Musoke amufusa ku buliri, ate era ne Nabuzana n'amufusa ku buliri ng'abanja. Kyobula nga buli mwezi nga kugenda okuboneka. Era ndoota nzizeeyo mu kyalo mu bantu abangi nga bayimba n'ebintu. Lubaale nankwata nga bwe ntambuza omugongo, muganda wange nankunyira taaba ku nnyindo ne binta. Lubaale bagamba ogenda mu ddowa mu kyalo ozimbe essabo, musamire Lubaale akwate, era ogenda kuba musawo. Kati Lubaale wo baamusiba, yeetaaga kusumulula, bakulaga omu ku baganda ye yasiba Lubaale. Ge makulu. Lubowa emaganja ndoota tuli ku muyembe waggulu nga tulina omukyala ng'ayagala
nga tayagala kumutunuulira mu face face ye ng'emasamasa. Omuyembe jjajjaawo muzimu musambwa mukazi gw'olina era gwasimbirwanga omuyembe gwe baagala okusamira musambwa ogwo n'omuyembe muyembe kikaaki kikutiya doodo ani ngabo nzira Ssebugwawo ebuddu ndoota enjuki zingoba eryo jjembe lya muzinda lisamire era otekewo n'omuzinga gw'enjuki era ndoota nsiraamuse nga bwe bampa omuggo ogukunkumuka ebisaanyi wazaalibwa olindawula obusajja bwo bulinga busiraamu baagala ofune omuggo gwandawula ofune ebintu byandawula babikwambaze era batoli musiraamu era balina okusiraamula ndawula y'emmandu enkulu ensiraamu olina ndawula omusiraamu gw'olina. Oluusi nga ntambula ne kabaka n'ayagala okugwa ne mubaka ng'ali mu bidduka era osamire n'emmandwa ya kabaka bulamu kwe kulaba kabaka ajja kukuba ebigwo baatambulanga n'endawulo onyogo g'ebigero onyogo omubiri omusujja nga tegukugwamu endwadde toyagala kulya omusajja omukulu walumbe nga bonzira Ssebugwawo ow'omusu byebyo era ndoota ntudde ne mwami Museveni oluusi nga ndi mu byambalo by'amagye ndoota abaana babiri mu nkuba nga bali bwereere mwami Museveni kawumpuli Samira katika kawumpuli naye omulina ebyambalo by'amagye olina amayembe gaagala ogasamire era ogambaze by'ebyambalo by'amagye abaana ababiri abali obwereere olina n'enkata z'abalongo bbiri ezaagala okusiba babasibe abaana bali bwereere bali bweru obasibe era obunyenyenkuli bujja kukabira mu matu n'awaka nga tebuvaawo ne munyeera nga tava mu nnyumba eyeetisse ebyala ge makulu. Walusimbi ndoota ndi mwavu nnyo era sirina na lwataano Lubaale ajja kwavuwaza ogaanye okusamira Lubaale kakwavuwaze ekyo obwavu tebujja kukuvaako. Ssekiranda Dominico Rwanda waawa waliwo Rwanda ekooki ne wabeerawo Rwanda wano ewaffe we bayita ku Jomaayi ng'odde seeta awo bayitawo Rwanda we bayita ku Jomaayi oli Kereziya Rwanda owaawa Rwanda wabwire Galiraaya Galiraaya naye eriyo Rwanda nsaba kwogerako naawe essimu yange ebeerako kasatokera ku makya kumbuuza bibuuzo ojja kwogera nange essimu zange era kwoweereza ebibuuzo sinaayo ssimu ndala essimu kwe muweerereza ebibuuzo bino ze ssimu zange ziri personal 7756334 oba 7015634 naye bwe ziwera ssaawa emu ey'akawungeezi mba nziswitchinze off saagala kuntawaanya obudde bwa mukyala wange n'abaana bange. Ebirooto mbiddamu kuva ku ssaawa 9 paka 12 ez'olweggulo. Ndoota nemesebwa okusomoka amazzi nemesebwa oli muloge baakulogera mugga ki mandwa ki mazzi ki ga mugga ga nnyanja buli kintu kirina kati awo kitegedde. Ndoota mpulira eddoboozi eriŋŋamba okuwona embeera embi nga ndaba ekitanda n'entaana 2 nga ziyiseemu okuva mu bwavu. Jjajjaawo akugamba samira emmandwa ya kabaka bulamu walumba ettanda bamusalire bakusibe amaliba bamusimire ennyanga ze 2 n'ejjembe lye liwangibwe era walumba ettanda gw'olina wessese ge kusomoka amazzi
so wettanda anywa amalwa ow'omubisi anyookezebwa endeku n'eddugala n'efuuka enzirugavu y'endeku ye tugiteeka mu munyale ku kyoto waggulu n'efuuka enzirugavu y'endeku ey'omusajja walumbe ettanda gy'anyweramu ow'owessese atanywa malwa kye bakulaga era bw'onoomusamira embeera ejja kukyuka era obeera n'olubugo lwa walumbe mu nnyumba yo n'amafumugo mu kisenge kyo nga buli mwezi otuula wansi w'ekitanda kyawo n'oweebikkako ne weebikkira nga bwe weebika ejjaketi n'omusaba jjajja n'akuwa bw'omala n'ozingako n'oteeka mu keesi oba kameeza. Ebintu bya walumbe bibeera mu nnyumba. Ye kabaka bulamu y'engabo atukuuma n'atuwa obulamu. Si kubisuula ku boys quarter mbuli bitebiyingizibwa mu nnyumba, bibeera mu nnyumba yo. Ye jjajja ebintu ebibeera mu nnyumba w'osula oba mu kazigo ebintu bya walumbe, ebintu by'ekitambo n'amayembe bibeera w'osula. Kobe ng'osula ku street, awo wennyini ku street w'obeera nabyo era obyambalamu buli mwezi. Nkata Moses myaka 45 mulirwana wange mukyala tanjagalira ddala ne bwe mubuuza tanziramu naye muloota muweese ku kigaali kya mipiira 3 ku lw'e Masaka tudde e Buddu ku lusozi. Bagamba mulina omusambwa ogwa kaddu wannema. Keke ekigaali kino eky'abantu abasatu wannema. Era ewammwe mwagendanga ku lusozi olw'e Masaka jjajja gye yasinzizanga omusambwa ogwo ogwa kaddu wannema. Naye gujjira mukyalo ono mulirwanaawo bwe mutakwatagana. Bw'otookwatagane na musambwa guno naawe ojja kulemala era ojja kuba mwavu. Era ndoota nkutte omulema mu ngalo. Tolaba era mmandwa ya wannema giwe ebyayo nga kasiru. Ate gy'oli nga gyali mwana wa kojjange mmandwa yeebukojja. Siri mulema, buli kyenkola kyesiba. Sirina mukyala wadde omwana wadde omulimu. Munnange nkata kyoli kyerema kyalemu kirimo ow'enkata munnange bwemwetisi takisobola. Kale n'olwekyo emmandwa ye yakulemaza giwe ebyayo ekute gisamire. Grace erukole bombo. Nalaba magobwe nga nsaba okumusimira oluzi. Kisoboka yiye mwawugira ayagala oluzi lwe. Mutyaba Morgan. Ndoota empewo zinkutte nga bwendagula omuzzukulu mu ttooyi. Samire emmandwa ya walumbe yegenda okulagulanga ng'ebeere n'omweso eragulenga abazzukulu. Bannange ebibuuzo bya leero byonna bimboye byonna bwe biti lwaki mbimaliriza leero ntandika ate amasomo. Eric emukono. Ndoota nkubye ekinyonyi ekiddugavu ne kivaamu amaanyi amangi ne kifuukamu feesi ng'ez'abantu ba alien nga bwe bisaba ssente ne mbaddamu nga bwe nagenda okubanja mbunkwate 2,000 nzibawe omwana omuto buli lwajjange ago majini gende wa Sheikh Ruyima essimu gye nkusomedde eba gye mbabulya bakulombera olina amajini bakulogera mu majini. Eyo si Lubaale alien ebyo bwoto obusajja obumpi ennyo byali yani ebyo abantu ntwa abo balinganga nga bannalwanda abo ng'omanya amajini. Stephen Emaganja. Ndoota tuli ne bannange ba obbi ku ssomero lya secondary gye twasoma ne nasomako nabo mu primary nga tukola geno cleaning ku ssomero nga tugenda kuwumula. Baagala ogenda okola ebitambo by'ewammwe awo olujja okufuna ssente olyoka ogende mu maaso. Buli lw'oloota essomero liba kitegeeza kitambo kya kika.
era Lubaale akyakubonyaabonya. Kilaasi ng'oli mu kilaasi gy'olooteramu yegwe ennamba y'omuzimu gy'oba nayo. Bw'oba oloota P5 manya nti jjajja omuzimu gw'olina jjajja gwakutaano. Ebyo nzize mbibagamba mukwano gwange. Ebitambo bijjeemu eddogo era obisamire ofune ku ssente. Kutosi e Masaka ndoota omwami munnabyabufuzi atugabira endokwa z'emmwanyi n'atandika okunsala enviiri nga bwe mmugamba tofaayo kuzigudde wansi kuba ndike empewo tewali ayinza kundoga. Baagala osamire ekitambo kya jjajjaawo kinene ettaka era kikibulangamu ebyo byennyini bye bakulaga emmwanyi jjajjaawo, era nti bw'oli kisamira ekitambo ekyo emmwanyi ezo teri muntu ali kuloga ne bwe baali babakubbako nviirizo. Era ndoota ndi mu kyalo kyewaffe ewa jjajja omukyala andaga we yakweka ssente ze. Omuzimu gwe gukulaga we yakweka Lubaale we, era ogenda omuggyeyo omusamire otandike okukola ojja okufuna emirembe. Mpuliriza ali ku Metro FM 90.8 nkyali Ssemwanga Kivumbi Bantubalamu muweerezaawo. Mugoya Yakuti ejjaguzi mu bizinga Mayuge. Mugoya Yakuti ejjaguzi mu bizinga Mayuge. Ndoota ennyanja nga ndi n'omwana ow'emyaka 10 ne tusanga abavubi enkejje ne bankwasa ebyennyanja okubipima. Nkusaba onsindikire ku message okunziramu. Munnange baagala osamire Lubaale wammwe era osibe n'abalongo abakubanja Yakuti message munnange Yakuti. Kiwanuka ebusega bajjajjaabo baakutuwa era bakutuwangaalize. Biki ebyetaagisa okuwanga ekibbo by'abajjajja? Kasoba n'ekibbo n'olweza n'ebbombo. Kibbo kyani? Ekyabalongo tekigenda mu mmwanyi. Ekyamayembe ebyabala bina bigenda mu mmwanyi. Bwe biba byetaagisa n'ekuteekanga mu ssente. Ebigali by'oteekamu ze ssente ze ziwera ezikola ki? Eziwera zezotoolamu oggula ebintu ebyo okukola Lubaalewo. Ate buli mwezi ozikyusa n'ojjamu enkadde n'oteekamu empya, n'ojjamu enkadde ozivungisa ne zitakukula. Tolina gw'otwalira ssente enkukuvu. Bannange muyonjo waleeko. Bw'oba oteeka ssente mu kibbo oba mu nsawo ya Lubaale ozikyusa, teekamu ku mpya enkadde ozivungise. Kiwanuka ebusega ndowooza nkuzzeemu. Era mitendera ki gy'oyitamu okubiteekawo? Tewali nnyobuzi, tewali mitendera. Kasaba mala okukulagula ne bagamba nti oliko empewo. Oba okuloota nti oloota ebirooto ebyo, manya nti oliko empewo. Funa kibbo teekemu amakula ze ssente n'amatu g'emmwanyi 2 ne ku middo gya Lubaale oba ku miti gya Lubaale gyonna gw'oteekemu. Tewali mute. Kino kyali kya Luzungu. Ndi muzzukulu ow'obulenzi ow'omumbowa Kato eyaziikibwe mwaziika e Kasanje. Naye ndoota ampita amannya, omuzimu gwe guli ku ggwe. Era ndoota ebyendoota bituukirira. Kakuba okulowooza ku muntu ne mulaba. Ndoota ofiisi ya Ssaabaminisita oluusi embwa zijja nenzisiba. Ofiisi ya Ssaabaminisita Katikkiro. Jjukira nti omumbowa Kato bwe yabeeranga e Kampala eno Kawumpuli ye yakolanga. Muwanga eno ye yalagulanga. Ate nga bwe tugenda mu kyalo eri nga Kawumpuli yakola. Kati ofiisi Ssabo Sibe gw'oliko empewo ezo Kawumpuli ayaga ali ku ggwe gw'ogenda okuba ng'okola. Labira afuwa. Era wagamba kitange ye yali Kiggala Eugene. Naye muloota azuukidde nga bwagwa.
era n'emmandwa ya Walumbe eyagala ogisamire yejjira mu bugenzi taata mukwano gwange omuzukulu w'omumbowa munnange ezo empewo ezo ezikuluma kawumpuli muwe ebibye omuzimu gwa jjajja oyo gw'olina ate era n'emmandwa ya Kabaka Bulamu naye yagala ogisamire asamira emmendo entono asamira 30 ate zonna oziwa ebyazo. Kino kyali kiwanvu nnyo bane mumpeereza ebibuuzo bitonotono. Nantongo emulago bwe ŋŋanzibwa omusajja nga mwavu wayita mwezi gumu n'agaggawala nze ye tampa ate bwe twawukana ng'ayavuwala bakwambaza bw'ofuna omusajja akwambaza ebintu bya Lubaale. Ekyokubiri oyinza okuba ng'oliko ekifiini ekitambo ekikazi wakisalira era okirina mu bibbo n'omuzimu ogwo omukazi nagwo wagwambaza lwakitofu bagamba akuwa naawe gwowa mu Lubaale muwe naye akuwe. Era ndoota atufuluma geeti wenkolera situdde katoni ya juice okutuuka mu kkubo nga temuli diikuula nga bwaŋŋamba omukulembeze yayitawo Lubaale ono baagala wooli waliwo eddagala ku geeti ojjewo eddagala lye baakusimbirawo era buli lw'oyitawo nga mwongera okusiraana. Omusirikale nga bwangoba omukyala we nali nga waliwo abasajja babiri y'omu ng'ali mu byambalo nga bwaŋŋamba bw'odduka olowooza sikusobola nenzirukira mu nnyumba enzigule era nangoberera nga akutte emmundu tolaba nti waliwo amayembe ga kifaalu gakutambulirako olina amayembe ga kifaalu. Sennabulya singa tuba twaza Lubaale sigga naayita mu ddiiro makulu kirina kyogera temulina kusobola kusiba kasowole wasigga ow'obujjajja musibe n'ow'ekika awo mulyoke mumbudu Lubaale alyoka aveeyo ajja kusiba Lubaale agaana okwogera ge makulu ebyo nabiwandika mu katale ebirooto by'embuyaga mu kasowole bwa Lubaale ow'ekika n'ow'obujjajja. Yiga Edson ekayunga onaaweereza ndoota omugenzi kitange ankwasa eddagala ne sirinaaba nenkiddamu ogwokusatu era bajja kukuba naaba eddagala kino ekibuzo nakiddamu era n'oŋŋamba ndoota abakadde bampa abampi babiri ng'omu anvunaana obutanaaba ddagala libandagirira bakukube nansaba amazzi ag'okunywa nemmuwa tolina nsuwa ya Lubaale bajagala era ndoota ndi mu kyalo era bakwagaludde mu kyalo osamire basenga nga bwe bayimba ennyimba za Lubaale ne zinkwata n'entambulira ku mugongo nga ndaba muganda wange anjira taaba era kino munnange genda osamire Lubaalewo muganda we yamusiba. Ampuliriza ali ku Metro Farm 9 nagambye olwaliro njagala mmaliriza ebibuuzo byammwe ntandike ate essomo nsomese nga nziramu ebibuuzo ate nga bwe nsomesa kubanga nabyo biba bikulu nnyo okubimanya. Bwe nasomeseza abalongo bonna naye byalinga bibuuzo nate ne njijamu ebitabo ebyo byonna okubiwandiika mbijje mu bibuuzo bye mumbuuza. Bulega Hassan emakandwa ndoota tuli ne mmange mu takisi n'omugaati baagala ogule maama wo mu Lubaale omusasule genda osasule maama ebya Lubaale omuwa ekibbo akamba k'ekiti ekyeru olubugo ekikooyi ekita ky'omwenge era tekubula mugaati maama wo kyebaagala emmandwa ya mukase ya maama ekute kamya ku Mawanda Road ndoota omusota gunnumye
n'embaka ne kakaba n'engunyiga okumala essaawa nga 4 olina amayembe ga kifaalu yeetaaga kukwata ogende ew'omusawo ab'amayembe bakujjanjabe. Muganyizi kitange yafa naye mulota tulali naye awaka ng'asasula omusawo ow'ekinnaasi. Genda osamire Lubaale w'ekika yakuluma era osamire emmandwa ya Walumbe osasule ssente bw'obakwaze Lubaale ayogere bamusalire. Omuzimu gw'olina kijjajja owookubiri. Jjajja azaala taata aba muganda wo amuzaala oba omuyita taata yagira mu kifaananyi kya taata. Ate taata yafa emmandwa ya Walumbe kasoloto omufu emmandwa ya Walumbe yeba ekuluma. Wakika oba si wakika Sserwanga Ekanyanda ntabula wakati wa Nnaalongo Nabinene n'ekitambo Nabinene. Ebyo byo byera mu katabo ebirooto by'embuyaga nakinnyonnyola. Era okujjako era tojja kubitegeera era okujjako ng'omaze kubisamira era zeeyogerera buli omu yeeyogerera. Ekitambo ekikazi kye bayita Nabinene kyotuwanga kiwange. Jjajjaawo kyaba agambye kiwange katugambe nti oba jjajja n'agamba kyawangibwanga mu Ssonko ly'Ekkovu oba kyawangibwa mu kiwangiro ky'Enfudu oba kyawangibwa mu Luwaala lw'ente oba olw'embuzi oba mu Katunda oba mu Jjirikiti oba mu Bbanda oba mu mayembe g'ensolo oba mu Nsogasoga oba mu Lubugo oba mu Kasuwa oba mu Mmindi yonna jjajja gy'aba agambye oba mu Kakulenda ak'ebbumba ke mubumba ebintu oba mu Lumuli ye yeeyogerera ne kisalirwa embuzi enzirugavu enkazi oba ente enzirugavu ng'amaze kugyeyogerera n'enkoko enkazi enzirugavu. Ekitambo ekikazi kisalirwa enkoko enkazi nga nzirugavu n'enkoko. Ate ejjembe ekkazi terisalirwa nkoko era n'abakazi abaliko emmandwa nga bannabuzaana tebalya nkoko. Ekitambo kyo Nabinene ekigejjesa abakyala wansi kisalirwa enkoko kiwangibwanga jjembe okusinziira ennyumba gy'aba agambye n'ennyota akawuka akagendamu n'ekigaaga tekibulamu. Abaana abawala ne basobola okubeera n'eza ssenga nga biringa bigaaga. Ekitambo kiwuutira ku mutwe Nabinene era eddiba lyakyo ne liwundibwa ku nnyumba katugambe nti ku jjembe lya nte ne tulyambaza nga likyali bbisi ne bamala okukala ne bawundako obutiiti obw'erangi enzirugavu n'enjeru. Bwe kiba n'ejjembe lyo ne liwangibwa ne lisalirwa bibeera mu kibbo omuli olubugo n'ekibabikkako n'ekibbo ekirala. Oyo Nnaalongo Nabinene gw'oloota ng'okozesa abakazi oba abakazi abakukozesa oba abakazi abakukunamira. Abasajja n'abakazi tubasamira tukisamira. Omukazi asamira ekitambo ekisajja manya ekikazi Nabinene. Naffe abasajja toyisamira kitene nnyumba n'otasamira kitambo kikazi. Ekyo kisaavinga ebitambo byonna. Ye mukyala w'abaki w'ebitambo ekitambo ekikazi ekituwa okuzaala mu bika byaffe ne tuzaala ne tufumbirwa ne tuwasa. Kye kitambo ekikazi kyo kiri jjeno nga bw'olaba nabuzaala ekyo kyo kiri jjeno. Singa okola kinene nnyumba era olina okukolerako ekitambo ekikazi Nabinene. Bw'okola kinene kyawanga olina okukolerako ekitambo ekikazi kinene. Kiba kimu nkuwa oba kinene zimbo egira ekitambo ekikazi. Kinene kya Lwazi ne Nabinene. Kinene ettaka ne Nabinene. Kyentegeeza kiba kimu naye kyo kiwangibwa. Naye ate ebisajja biyinza okubeera nga 10 oba 7. Ate Nnaalongo Nabinene alina n'olusozi Nabinene
era yayimbirwa n'akayimba amperekera namunene Nabinene ogwo omukisambwa gukwata bakazi bokka era olusozi lwagwo luli eri ng'oyisizza oba ebisanje ng'odda ekyotera kyalo bakiyita Nabinene kuliko n'olusozi lunene omusambwa Nabinene Nnaalongo Nabinene yakwata abakazi ne bagejja gonna nga gulinga ogubizzi omukyala guweekera buweekeezi abakazi ng'otya n'oguwasa bw'asituka agwa bugwi atasobola kusituka yena n'agejja n'oganda muntu yali mutono naye n'ayimbulukuse ogwo omusambwa gwa Nabinene guba gwagala gwo gwambazibwa bwambazibwa oyo mukyala ye muka Kinene Kyawanga Kinene Kyawanga era nabinnyonnyola mu katabo ebirooto by'embuyaga n'ebiro n'akatabo ke bayita omuganda taggwayo muka Kinene Kyawanga Kinene Kyawanga muganda wa Muwanga Kinene Kyawanga yaloosa ng'otema emitwe gy'abantu omutwe gw'omuntu gukutunuulira oyo yasezesa abantu ne batandika okunoonya ennyama y'abantu Kinene Kyawanga nga temumusamidde asalirwa nte ennume enzirugavu n'enkoko enzirugavu era alina n'amayembe ge 3 Kinene Kyawanga abakuulamu amannyo abakanuza amaaso abaliisa emirambo nga mugaanye omusalira abaavuwaza muyinza okubeera nga muli bagagga naye nga ate musera muli abafu oyo Kinene Kyawanga nga muli bagagga naye ng'ewammwe musera Kinene Kyawanga nga mugaanye omukola kwe kubasezesa kyekibonyoobuzi mukyala we ye Nnaalongo Nabinene Nnaalongo Nabinene yagejjesa abakyala era yadibisa abagala abaana ab'obuwala ne bagaana okufumbirwa nga buli musajja amutuukako nga bugwa oba omusajja amuwasa ng'omusajja afiira mu accident beba abakyala nti omugole yafiiridde mu accident Nabinene butambaza Nabinene Nnaalongo Nabinene tumuwa embugo 2 emmyufu eza kimote n'ekiremba kyako n'ekikooyi ekya Ssebayira ekirimu kiragala ne yero kyayika bulungi abakyala babyesiba kyayika bulungi nnyo kyabbe kirimu n'obumasamasa bwa kyenvu ne tumusalira empale ye oyo Nnaalongo Nabinene n'aweebwa ekibbo ekyobuso nga mulimu kiragala ekyeru ne kyenvu n'enkato n'endege eza Lubaale 4 ne tumuwa ensumbi enzirugavu ey'obulago obuwanvu Nnaalongo Nabinene n'aweebwa entugga Nnaalongo ayina akolebwa ne kayirizi akabeera mu kibbo kye oyo Nnaalongo Nabinene Nnaalongo Nabinene n'aweebwa omwambe kyambe wagala kikola 7 bwekiti nga mutayimbwa gwonna naye nga gwakolanga 7 letter 7 figure 7 n'aweebwa akambe ak'ennimi 3 gyekali kaba ka kiti kyeru nga kalina ennimi 3 akambi akawakati n'akatunudde ebbali n'ebbali nga kakulanga obukyala ke ka Nnaalongo Nabinene obwo obwambe Nabinene ak'ennimi 3 ka Nabinene abantu bali abe ensambwe emikazi ekikozesa obwambe obwo ennimi 3 Nnaalongo Nabinene ne nagadya mu nkumba era naye aweebwa akamba ak'ennimi 3 oba ntegereka bulungi kati ate kitambo kyo Nabinene guno gwo tegusalirwa Nabinene ye bamuwa buwibi bye embuzi ye oba nte erundwa waka muginywamu mata bweba nte iba ya kisibo naye ate ekitambo ekikazi kiri kye nayogambye Nabinene kyo kisali ensolo yakyo ekikisalirwa
ate ekyo kyakiweebwa olubugo olweru olw'essuuka n'omwambe kyambe wagala n'ekiwabyo. Ekitambo kino ekikazi Nabinene kati olaba n'ekibbo ekyenjulu jjukira kiri kya buso yenjawulo nga bw'olaba emisambo emikazi nagundi nga tumwambaza ayambazibwa Nagadya mu nkumba aweebwa ebifundikwa 2 aweebwa ekikooyi ekyeru ekirimu kiragala n'asalirwa empale ye n'aweebwa obukomo bwe buno obw'abakyala obutuzuukusa abaami mwami zuukuka obudde bukukyako omuva mu kwebaka bwe bateeka ku mikono abakyala obumasamasa Nagadya ng'ayambazibwa n'aweebwa ensumbi ye enjeru Nagadya aweebwa olubugo olw'essuuka n'ekiremba kyako ate n'afundikirwa n'ekifundikwa ng'eky'omusajja embugo ziba myufu kubanga yakulira bakyala banne abakamukase 12 mukyala musajja omukyala Nagadya ayinza okumulooza ng'akuloosa oyamba omukyala ayambadde gomesi ya bbulu aba agamba kumwambaza ate ennaku zino ne mumuweera n'olugoye luno lwa Mothers Union n'ekitambala kyako kubanga ye mukyala omutongole waani owa Mukasa olugoye olweru n'ekitambala ekya bbulu Nagadya tulina n'eyirizi gye tumukolera ewundibwa sijja kujogera mu muti anaaweebwa akambe ak'ekiti ekyeru akambejja ng'akannabuzaana akasalira munda ngabana abawositana bwe basazisa obulo akambako abachwezi mukategeera akabanyolo akabachwezi akasala gwe basazisa obulo n'entungo eno gye kewetera gyebeera obuso gye kasalira bwe kati kalabika bulungi nnyo akambako n'aweebwa n'ak'ennimi 3 akanabinene kubanga mukyala mukulu akulira bakyama kamukasa abakyala 12 bwetyo betwambaza Nagadya mu nkumba eyo olaba nti ye alina n'ekiggwa ekiki ekimanyiddwa ti enkumba ewa Nagadya mugenderere gw'omusambwa Nagadya n'omusambwa Nabinene gulina olusozi lwako Nabinene wa ku lw'ekyotera ng'ovudde bisanje waaw ng'ogendera ku mukono gwa ddyo lusozi lulamba embuga yaagwo n'ate kino ekitambo tekirina lusozi mwawule embuyaga mbimba nnyonnyodde era nga bwe nabagamba tulina omusambwa ogwandawula tulina ndawula omusambwa ne tuba ne Lubaale ndawula ne tuba n'omusambwa gwe Kikindu ate era alina n'amayembe ge Lukindu ne Kikindu byawukana era buli omu yeeyogerera era nga bw'olaba kiwanuka tikiwanuka omusambwa oguweebwa ente mmyufu ogusalirwa ente mmyufu ne Sseggwanga eya Lujumba ne gusimbirwa omuvule n'oluwaanyi olumyufu ne tubeera n'ekiwanuka Lubaale asalirwa endiga oba emmyufu oba enjeru n'asimbirwa omukookoowe Muserere n'oluwaanyi olumyufu ne tuba n'ejjembe Kiwanuka erisalirwa endiga emmyufu n'enkoko eya Lujumba mu jjembe ly'endiga ne tuba n'omulongo wa Kiwanuka Namagoye ebintu bino mu byawula ne Mukasa naye bw'ati waliwo kyoja nabawandiika mu katabo ensalya n'ennyingiza ya Lubaale abamu nga balowooza nti nnimba naye bimala kubatuuka olaba tulina ne Nabuzaana tumulina Nabuzaana ow'e Buganda yava e Bunyolo ate Abanyolo tebasamira Nabuzaana basamira Nakazaana
ate ebibye byawukana kwe kuba wabbo obuteeteeyi ng'obw'abatoolo nakazaana era wava n'enjogera egamba nti omuganda kyoyagala tekijja gy'oli omunyolo tasamira nnabuzaana yaddukayo abaganda be n'abasoga be basamira nnabuzaana oba muntegeera ne basamira ne Lukoowe eno tusamira Lukoowe ne Busoga basamira Lukoowe Mukannende oli ayimbira ennaku 99 ebintu bino byawukana jjajjaawo kye yalina kyoteekawo kansuubire nti mukulu ontegedde bulungi nnyo era mbooza nti oyawula otya mukulu Sserwanga ndooza mbyawudde ku lw'abalala oga nti bajjajjaawo bakutuwangaalize ndoota ndi mu lubanga mu bbanga nseeyeeza mu bbanga oyo kibuuka omumbale mugulira akagaali butidaye n'akasaali n'enju mwe tuva makovu n'amagongolo tebivaamu siba kasowole wa jjajja ow'obujjajja kkovu ono ow'ekika gongolo byebyo byonna byogeddeko dda nakayiza ekibiri bwe nava mu kyalo nsonyiweko ennaku 2 ekisolo ne kijja amatumbi budde mu langi 2 enjeru n'enjuga ku buliri bwange nekintunuulira eddakiika 5 ne kigenda emisambwa gy'ewammwe gikubanja ogenda ogisamire gikubanja tewagisiibula netandika okukulondoola bwe tuba tugenda mu kyalo tusaba eno gye tuva n'obagamba bakuwerekera tutuuse mirembe ne bwe tuba tuvaayo mu kyalo ate tubasiibula bajjajja mutuwerekere tewakola mukolo gwa kusiibula bajjajjabo ne bagira mu kisolo ekyo bakulage nti tewabasiibula sempiira ddeyo nina senkulu wange yaganza muto wange ne baagala n'okunzibako empewo saddayo oyo yafuuka muko nakyogerako ebyo byonna bye yakola byonna ogenda kubiddamu byonna bifu yafuuka muko tayinza kubeera senkulu mmandwa yafuuka muko asula tulugunya mwannyoko ate tayinza kubeera nga ate ye taatawo ebyo byonna Lubaale yenna ogenda muddamu oyo yenna waakookebwa byakukwata kusala asala mu byonna kasa omuntu awasa ewamu takwata ku bintu bya Lubaale wammwe Isma era Kaayi ndi muwulirizaawo nnyo naye ndi muwuulu wenkwana agaana ndi amayirungi sigara enjaga walagi ne walagi owakaawa munange oyinza okuba bakulogera bamweyana muwambaze omuwe ebibi amajeera ge waliwo asalirwa naye kati ono wuwa asalirwa bakusiba eddiba ye embuzi y'abamweyana eba yazigeye ng'ebbala lyeru nga bwolaba oluyina abaagala omusalire era bamuwe amajeera ge era ne yakulemesa abakazi n'ekitambo kino ekikazi kyekiremesa abakazi Scovia ndoze gwensembyayo ndoota nsaba mukyala omukyala muva Bulaaya ssente naŋŋamba bwe banziba kwe kuddamu nti ani nti baze nampa ssente neŋŋenda nti nkangulemu ekitundu ky'embizzi n'ensangayo ago majini genda bakulogolole kigende wa shekulima akulogolole ago majini embizzi kasoloote embizzi liba jini n'obusajja obumpi Kahuma omwororo singa omwami atta famire ne mukyala we naye neyetta bikolebwako bitya ekyo nja gisomesa Kahuma ekibuuzo kyo lw'obudde nja kukiddamu era ab'ekika basobola okusiba Lubaale nga bakozesa emyoyo emirala bagula amajini bagula ebidandi ebiteega n'ebitambo ekyo kyo bakikola naye kiri ekibuuzo nja kukiddamu tusinkane wiiki ejja Mukama atakumbira mpeera abampeera omukisa benyiziza mu nsonyiwe nenyera kutandika okuddamu essomo lyaffe nja kutandikira ku lya Kahuma wiiki ejja weereza ebibuuzo ku 0772 556 33
44 oba 0701 56 weereza bimpi naye toweereza bane ku WhatsApp totawaana kuŋŋamba nti ompereza ebibuuzo ku WhatsApp sijja biddamu kuba ebibuuzo ku ssaawa 9 okutuuka ssaawa 12 ez'akawungeezi nja kuddamu kama atakumbira mpeera